Katonda abukeseza amakya g'olwaleero, eyatonda ensozi n'ebikko, eyatonda abantu bonna omuli abo abalungi n'abakola ebitali bituufu, eyatonda buli kantu, nannyini magye era omuyinza wa buli kantu. Tumwebaza olw'ekisa kye n'okwagala kwe, tumwebaza olw'ekirabo eky'obulamu n'omukka, tumwebaza olw'ebirungi byonna eby'omubiri n'eby'omwoyo, ate netumwebalizaako nammwe abali eyo olw'okubakuuma n'abawa ekisa okutuuka kaakano. Twongera okumusaba n'okumuwanjagira ayongere okuyimirira naffe, omwana w'omuntu asobole okulaba ku kitiibwa kye n'obuyinza bwe. Buli kintu kyonna ky'okola, buli kintu kyonna ky'okola kikole mangu. Buli kintu kyonna ky'okola kikole, tokyongezaayo. Kyokedde okukola amakya g'olwaleero kikole, tokyongezaayo. Kyewateekateeka okukola omwezi guno kikole, tokyongezaayo. Ky'olina okukola mu biseera bino kikole, tokyongezaayo. Tulina embeera embi, twongezaayo ebyo bye tuteeseteese okukola nga tulowooza nti ebiseera byonna weebiri. Kyetuva tusaasira ennyo abo abali mu buyinike, era netusabira abo bannaffe abatuvuddeko nga tubadde tutambula nabo bulijjo, omugenzi Emma Masege, DJ Emma, oyo munnaffe wano tubadde tutambula naye, taliddamu kuyingira wano nate. Owekitiibwa BMK asitudde bangi, akutte ku bangi, akoze bingi, asomesezza bangi, awadde bangi. Tusaasira ab'eŋŋanda z'abagenzi era ntwongera okugamba nti ye oli yentandikwa era yenkomerero, akola nga bw'ayagadde so si ffe nga bwe tulowooza. Namwenna abali mu buyinike mu kiseera kino tubasaasira, so ate n'abo bafunye ebirungi tubebalizaako Katonda era netubasaba muddeyo nammwe mwebaze oyo omutonzi w'eggulu n'ensi, olw'ensonga si mmwe mubadde musaanidde nnyo okubifuna, naye olw'ekisa kye n'okwagala kwe abibawadde. Ensonga n'embeera zino ez'enjawulo zituyigiriza bulijjo okukozesanga ebiseera obulungi. Mu Lungereza oli yagamba nti in the end it's not the years that count in your life but the life in your years. Ku nkomerero emyaka si kye kikulu mu bulamu bwo, wabula obulamu bwo mu myaka egyo. Otambudde otya? Weeyisizza otya? Okoze eki? Nkiddamu, omuntu kyasiga kyakungula. Omuntu kyasiga kyakungula. Ekyennaku kimu bw'oba wasiga tampeka emu ey'ebijanjaalo, walikungula akaveera akalamba. Anti omuntu bw'asiga akungulenga emirundi 7
buli lwoba oteeka ensigo yonna mu ttaka njagala omanye nti osiga ejja kudda ne bwe wanatwala ekiseera ekifaanana kitya ejja kudda. Kaakati ate muve ku lino ettaka eryaffe lye tulinnyako era kwe tutambulira ne kwe tukolera ebintu, naye waliwo ate ettaka ly'omwoyo. Mu nsi ey'omwoyo ensigo ne bw'eba nfu emera ku lulwo era omaliriza ogikunguddemu. Kale newankubadde tulina okukozesa ebiseera obulungi, naye ate tulina okwegendereza biki bye tukolera mu biseera ebyo. Bwe bukedde ku makya olwaleero wasazeewo kukola ki, olina kukola ki, kikyoteekwa okukola era okitandika ssaawa mmeka. Buli ky'olina okukola kitandike olwaleero, naye ate kisingira ddala kikole kati. Bwe kuba kusaba zuukuka osabe. Oyinza okwagala okusaba naye nga tokyasobola kusaba. Oyinza okwagala okukola ekyo ky'oyagala okukola naye nga tokyasobola kukikola. Kale ebintu tubikolere mu biseera byabyo, ate tumanye nti kino ky'olina okukola mu kiseera kino ekyo ky'oteekeddwa okukola. Tuddiŋŋanye nnyo ekigambo kukozesa biseera bulungi. Tetusobola kukwata biseera ffe abantu, naye tusobola okubikozesa obulungi nga tubiteekeddeteekedde. Bano bakiyita time management. Tetusobola nnyo kukwata biseera, naye tusobola okukozesa ebiseera. Lwaki? Anti essaawa 24 tosobola kwongerako, tosobola kukendeezaako, ate tosobola kuziyimiriza. Ebyo by'okolera mu ssaawa 24 by'olinako obuyinza, by'osobola okukendeeza, by'osobola okwongeza, by'osobola okuyimiriza, by'osobola okuddusa. Kale ebyo by'okolera mu biseera ebyo bibeere ebyo byennyini bye wateekateeka okukola, by'oyagala okukola, nga buli lunaku buli ssaawa obaako ekintu ky'okola ekigenda kikusembeza okumpi n'ebyo by'oyagala. Tubeere bantu abalungi, abaagaliza, abaagalana, abasobola okukolera ewamu. Nabagamba nti abantu balina ebizibu bingi. Tofuuka kizibu eri balala. Abantu balina ebizibu byabwe bingi, naye tofuuka kizibu eri balala. Gwe fuuka omukisa eri omuntu oyo ali mu kusoomooza okw'enjawulo. Bw'oba tosobola kumuyamba, waakiri baako ky'omugamba, oba oli awo kyasobola okutambulirako mu lunaku olwo. Kyetuva tuddiŋŋana abasobola nga mukyalinako gye muva ng'ekyaliyo kataka, mugende mukakozese. Kajjuddeko ensiko, muli e Kampala, muli ku ntambula zino eza pikipiki, si kituufu. Muddeyo mukozese ebiseera, mukozese ettaka eryo, mulirimeko. Mujja kujja mu bibuga, ebyalo biggweewo, ebibuga bigaziwe nga tokyasobola kukibeeramu, ate oyagala okufuluma odde mu kyalo naye ng'ate tokyalina gy'odda. Gwali mu kyalo okyalina omukisa, owanula ekifenensi n'okirya ku bwereere, n'osanga eppeera n'olirya, n'osanga omuyembe n'ogulya, n'osimayo ekikolo kya muwogo ekimererezi nakyo n'okirya, obulamu ne buziba. N'ogenda ku luzzi n'okimayokko ku mazzi, bw'oba osobodde abamu mukyasobola n'okuganywa nga bwe gali. Obulamu bulinga obukaluba naye ate bulungi. Mu kibuga buli ky'olowoozaako, buli ky'olowoozaako ky'oyagala okukola wabeerawo ensimbi eyiika. Buli ne bw'oba oyagala tuzi emiwula gyaffe ne batuguzeena akatundu k'akakajjo kamu, waliwo ggwe wooli we bikyali mu bungi.
omwana ava mu bulamu obufaanana bwe butyo n'atunda ekibanja ekyo n'ajja ku kibuga abadde asulira bwereere emmere tebula asobola okubeerawo n'ajja ku kibuga ng'okuva ku nnyumba okutuusa ku kintu kyonna kyakozesa alina kufulumya nsimbi ate nga teziriiwo. Njagala ku makya ga leero weebuuze ebiseera bino obyagalamu ki? Olwaleero olwagalamu ki? Omwezi guno ogwagalamu ki? Omwezi guno gukozese ng'awataliddamu kubeerawo biseera bifaanana bwe biti. Olwaleero lukozese ng'awataliddamu kubaawo lunaku lufaanana nga luno lwokereddemu. Kola butassa mukka butassa mwoyo byonna by'oteekwa okukolera mu biseera bino, mu kiseera kino eky'olwaleero. Va mu buliri, zuukuka waakiri otuule ku buliri, naye oli awo owuliriza otulo tukutwala, naye obudde bukedde sawa 12. Bw'osika ekikunta bw'okyongerayo waggulu bw'oyagala okuwuliriza, va mu buliri otandike ku ky'olina okutandikako okikole. Kino kye kikuumidde omwana w'omuddugavu mu mbeera zino, ng'oggyeko ebintu ebingi bye twogera, naye n'okulowooza nti tulibeera n'ebiseera era ebiseera byaffe ebbanga lyonna, n'okulowooza nti eriyo abantu abateekwa okuyimirirawo okukola okukyusa obulamu bwaffe. Teri akulowooleza, teri akukolerera. Obuvunaanyizibwa bubwo. Teri akulowooleza. Bw'oba tolowoozezza ku kintu kitegeere nti teri akirowoozezzaako. Bw'oba tokoze kintu kitegeere nti teri agenda kukikola. Kale buli ky'olowoozezzaako ne ky'otegedde ky'oteekwa okukola kikole ng'omanyi ye ggwe alina obuvunaanyizibwa ku ekyo ky'okola. Kitukuumidde mu mbeera enzibu, ne kitukuuma ng'abaddugavu emabega, ne kitufuula abaddu baabo abalowooza, abaddu baabo abakozesa ebiseera byabwe ne bakolamu bye bateekwa okukolamu. Twabagamba n'okunoonyereza kwalaga nti ebyobugagga ebiri ku ttaka lya Amerika kungulu ebirabika, ebyobugagga ebiri ku ttaka lya Amerika kungulu ebirabika, byonna nga bwe mulaba Amerika yonna bw'eri engazi n'ebintu ebiri ku ttaka okwo kungulu ebikoleddwako, bw'obigatta toweza kitundu kya bugagga kya byabugagga ebiri wansi w'ettaka lya Congo. Kyemuva mulaba abasajja abo bagenda kubeera mu ntalo ebbanga lyonna. Ebyobugagga ebiri wansi mu ttaka lyabwe biyitirivu obungi. Abasajja batudde ku gold, abasajja batudde ku mafuta, abasajja batudde ku bintu ebyobugagga by'owulirako obuwulizi biri wansi w'ettaka lya Congo. Abo bannaffe abo baganda baffe ab'e Congo balowooza batya, bakola batya, beeyisa batya, bakozesa batya ebiseera byabwe. Ow'ettulu bw'atuuka mu balina obulemu obujjudde nga tebalaba, ayagala kufuuka ki? Mukulembeze waabwe. Mu kifo ky'okukola enkola eyamba ab'ettulu basobole okweyagalira mu mbeera eyo, abateerewo ebibasobozesa n'ebintu byabwe bye beetaaga, ayagala basinze musinze. Ye mwana w'omuddugavu. Eyo endowooza, waliwo ekigambo mu Luganda ndowooza tikivvoola, yakijega. Kubanga amazima gali nti nze kati wano waliwo omwami bamuyita Nsimbi, kyali sisobola kukiba, kyendi tasobola kukiba, newankubadde nsobola okufuba nkole kyakola sisobola kukikola nga bw'akikola. Bwe ntuuka mu kifo nga nsobola okuggula oluggi nga ndaba ebiriyo munda nze tebijja kunnyamba, naye nga ye binaamuyamba, nja kumuggulira ayingire. Kale ne bw'aba tayambye nze aliyamba abaana be, abaana be baliyamba abaana b'abantu abalala. Gula oluggi, bw'olaba nga ggwe tolina ky'ogenda kukolayo luggule,
omuntu akutunuulira amanye nti gwe olugudde ayitewo naye alijjukira nti oyo tali kiwakana waakiri omukisa ogwo aligugabanako n'omuntu omulala, omuntu omulala aligugabanako n'abo abaliva mu ggwe, kubanga ebyo bye tukola ebirungi bidda. Omusajja yali munaku n'akolera ekitongole emyaka gyonna n'obulamu bwe bwonna, mu bunaku teyafuna ssente, teyagaggawala, n'azaala omwana, naye olw'omukisa gwe omwana yasobola okusoma bamuyisaawo n'asomera ku bwereere olw'obulungi bw'omwoyo gwa kitaawe. N'atuuka ekiseera n'amaliriza okusoma, ne kaba kawala kagezi, ne kakola, ne kagenda mu bitongole eby'enjawulo. Omusajja ono yatuuka ekiseera n'awummuzibwa ku mulimu mu mbeera embi, yali talina nnyo kye yeekoledde ng'enjogera y'ennaku zino bwekola ki. Muwala we yagaana okusembeza kitaawe n'okulaga nti oyo y'ani, olw'embeera kitaawe mwe yali, nga yagamba nti lwaki tewakola ng'abasajja abalala. Kyatuuka ekiseera omusajja oyo n'afa. Omwana yagenda okuziika nga tayagala na mikwano gye gimanye nti oyo yabadde kitaawe, n'abantu be ne bakama be. Yali akolera kampuni emu, kampuni eyo omu ku bakulu abaali bakulira kampuni eyo n'afa, nga banoonya omuntu anaddawo, ne bakola interviews ez'enjawulo. Omuwala oyo, muwala w'omusajja oyo mwe yali, bw'ayingira mu kisenge omutudde ababuuza ebibuuzo, ne bamubuuza yani amuzaala, n'ayogera amannya ga kitaawe. Omu ku baali babuuza ebibuuzo kyava amubuuze kiki, omusajja oyo yali akuzaala nti yanzaala. Ne basooka bayimiriza okugezesa, ne bamugamba agende mu kisenge ekiddako, boardroom endala. Omusajja gye yamusanga, naye nga ono akyali mu boardroom, yatunuulira ebifaananyi ebiri mu boardroom omwo, agenda okulaba nga kwaliko ekifaananyi kya kitaawe, ng'ayogerwako ng'omu ku bakozi abaakola n'obuntu bulamu n'ensa n'okwewaayo, nga tebatunuulidde kufuna na kutwala. Omwana maziga ne gatandika okumuyunguka. Ono agenda okujja amubuuza, n'amugamba nti gwe ku kitaawe bye yakolera kampuni eno n'afa nga talina kyalina, ne tunoonya n'abantu be ne batubula, gwe toyina kukola interview, olina kuyitawo buyisi, era buli kintu kyonna kye weetaaga bakikuwe. Omwana n'asitukira mu mukisa gwa mukadde we. Olumu bye tusiga tusobola ffe obutabiganyulwamu, naye abalala basobola okubiganyulwamu. Abasajja abazungu batudde nakati we twogerera, batudde bakola enteekateeka za myaka 2, 3, 4, 5. Bw'onoonyereza ku ggwanga lya Amerika, amafuta ge likuŋŋaanyiza gokka nga terikozesanko ku gaalyo, naye amafuta ge likuŋŋaanyiza gokka gasobola okutambuza gavumenti eyo emyaka 2 egiddako. Naye abantu abakola ebyo tebatunuulira nti bali baawo, bakimanyi tebajja kubaawo, naye baagala n'abazzukulu baabwe babeere bakama baffe. Enteekateeka zaabwe zonna ze bakola, baagala bazzukulu baabwe babeere bakama baffe. Era be bano abaatuyiyiza ebyokusoma bino. Baakola curriculum nga tebagikoledde muzzukulu wa muddu, baakola curriculum nga bagikoledde muzzukulu w'oli, ng'erina okufulumya abantu abo abafaanananga era abalowoozanga bo kye baagala batya, nga bakkiriza nti omuzungu yasinga omweru, omweru ono yasinga. Ne bwe mulaba abantu baffe wano ng'akuuta omubiri gwe agugye mu langi yaagwo, aguteeke mu langi endala, kubanga kizze kiteekebwa mu baana baffe okuva olubereberye nti omweru ye mulungi. Ebintu bino ebisinga ebitutawaanya bya mindset, nteekateeka ya bwongo na ndaba ya bwongo, okujjako nga tukyusizza ekyo ebintu bingi ebigenda okutufaako n'okutugendako. Lwaki? Anti ffe ababitunuulira tutunuulira bitunuulire, tetubijjaamu kyakuyiga. Kola omulimu gwo bulungi, do your work so well,
that no man living or no man dead or no man yet to be born can do it any better. Kola omulimu gwo bulungi nga tewali muntu muzaale oba oyo agenda okuzaalibwa oba oyo yabeerawo okwo n'afa asobola kugukola nga ggwe bw'ogukola. Mu buli kintu kyonna ky'okola kozesa ebiseera okikole bulungi n'omutima gwo n'obwagazi bwo n'okuyaayaana kw'emmeeme eyo kwonna n'amaanyi go. Oba ofuna oba tofuna, oba otutte oba totutte, kikole kubanga mu kiseera ekyo oteekeddwawo okukola ekyo. Kikole ku lw'obulungi bw'abalala, mudda naawe ensi erikuweera. Kozesa ebiseera bikoleremu ekyo ky'oteekwa okubikolamu, ate kikole mangu, ate kikole kati. Byokeddwa okukola olw'omukaaga lwa leero, ennaku z'omwezi 11 omwezi gwa Mutunda, bye wasazeewo okukola olwaleero bikole nga tobyongezaayo. Nina amawulire ag'essanyu. Ekitabo kyaffe naawe osobola kirabika nga kituuse ku nkomekkerero yaakyo, era mu kiseera kino nsobola okukkiriza abaagala okubuukinga. Abakyagala okukibuukinga bajja kukuba ku nooti 7 nooti 8 48 63 79 0708 48 6379 nooti 7 nooti 8 48 63 79 0757 23 0708 48 6379. Kitabo kyaffe naawe osobola kirabika nga kikomekkerezeddwa. Mukube ku nnamba eyo, bajja kubabuulira kyonna. Abasobola okubuukinga mubuukinge nga tetunnalonkinga. Bwe tunaalonkinga kijja kuba tekitunuulikikako, nga bw'okitunulako osobola okukyagala naye ng'otambula ate butambuzi n'okiviira. Lwaki? Towa atawa kitiibwa magezi, kubanga mu maaso ge gafuuka ekisiimuula oba ekyokuzannyisa. Gawa oyo agategerera agawa ekitiibwa, kubanga gali musitula ne gamujja waali ne gamusembereza abo balowooza nti bali wala. Ekitabo ekyo kijja kuba kya 7,000 gyokka. Mbeebaza okutuwuliriza, mbeebaza. Channel yaffe ndaba egenda mu 2,000. Mwebala okusubscribinga. Genda ku YouTube, teekamu Simon Senkai Foundation, subscribe. Obubaka buno Nsimbi yeewaayo okubukwata buli Lwakutaano, ateekayo obubaka buli Lwakutaano, ateekayo obubaka buno. Kale abantu ng'abo abeewaayo okukola ebintu nga bino ku bwereere beewuunyisa, naye ate tebeewuunyisa kubanga naffe lyekkubo lyerimu lye tutambudde, lye tukutte okusitula abalala. Bwe balisituka balijjukira nti twabasitula. Mbaagaliza eggandaalo lya sabbiiti eno eddungi, ne mbaagaliza sabbiiti eri ejja ennungi, ne mbajjukiza buli ky'oteekwa okukola kikole mangu, buli ky'oteekwa okukola kikole olwaleero, ate bw'oba osobola kikole kati, toyongezaayo, kikole kati. Buli ky'oteekwa okukola kikole mu biseera ebyo Katonda byakuwadde. Baagaliza ekiseera ekirungi. Ssaabasajja Kabaka.